Leader of opposition olina kuba tochi mu bya government kulondoola mirimu gya government gikoleddwa gitya kyakola naye kituze eri emabega kiki nabagamba abantu abasinga nobadde bajja nga beefula opposition nga tebabanko opposition bazambalaba abalabazi bamalako ebisanja byabwe byaba leader of opposition nga tebabatataganyiza ekitegeeza nti babadde bakolanga nabo katono yagaana okukola nabo n'avaayo ng'ali kwalaali kyobola buli ssaawa babeera bamwegezaamu kiraga nti Ssenyonyi mulimo gwakukoze bulungi ne banaakera ku makya ne bamuggyako bannayuganda bajja kumanya nti omuntu abadde aboogerera ensonga zaabwe era omuntu atabaliddemu lukwe ye Joel Ssenyonyi kuba gwe mbulayo lw'okwomu bwe baali batijjanyiza nga batijjanyiza Ssenyonyi babala lwaki tebabatijjanya nga nabo bagaba bali ku ludda luvuganya tulina ekizibu kiri kimu wano mu Uganda tuyinza okwasituweza abantu 50 mu opposition abali mu bifo ebyesimbiddwawo abantu abasinga obungi bazanya jangu nkwekule kati abo abantu abali kwalalo jabalanga bataddeko amaanyi mangi era Joel Ssenyonyi kati sono olwekyo tekineewuunyisa tibalina boogerera okusinzira embeera nga boogiraba bweri banyigirizibwa mu mbeera emu oba endala naye gwe kyomanya kiri ekintu kimu buli kintu kirina akaseera kaakyo akaseera kaabali tukkirize tugaana amaanyi bagalina ekyo kyono oba baagala oba tobaagala amaanyi bagalina era amaanyi ago bajja gakozesa bajja kukola buli kimu kubanga be balina obuyinza naye nga mazima gali nti abantu baba balabira baba bategeera manyi kikosolokera ku makya omuntu n'omukola ekintu nga talina maanyi ye gagenda kusobola kubanga nga ye tagenda kusobola kuddiza naye tekijjawo kuba nti mu mutima nti asigadde simutebenkevu ekiseera kijja kutuuka nga nabo amaanyi gabakoze eki gabawedde so n'olwekyo nze kyokka kirabyemu nnyo gundi bamumugjaku mumugjeeko mwemunamugjaku era Uganda egenda sigala ng'etambula n'opposition ajja sigala nga opposition awagira Ssenyonyi ajja sigala nga amuwagira gwe n'oba omugjeeko kuba tukirize tugaane kati akafo ng'akawa leader of opposition nze kalabanga kafoofofo kafo katono nnyo kantu katono nnyo ate namwe kabayambako ng'abali mu gavumenti tono buli wayogera ebitakoleddwa namwe mumanya we mukoze ensobi kati nako mukatwale nti kamaanyi nnyo mu ggwanga okuba nti opposition bakalina ndowooza baba butakota ku bifo byemuyinaawe mu bintu emumwali badde mubyerekereza mulemenga kulowooza nti omuntu wanayogera nga kyemutaagala nti mulina mutiisatiisa tugenda kujja ku kifo mukimugjeeko tiyazaalibwa nga loopu ajja kubeerawo era nga talina kifo ng'era abantu abalebe babeerawo omusajja alina okukola omulimu gwe nga bw'alina ogukola mba mumuggyako nti mumuggyeko era ajja sigala nga waali bajja kukikola era bajja kukituukiriza naye nze kyensobola okugaa nti mwami Ssenyonyi ne waba tali loopu asobola okubeerawo webbanga lyonna tabadde loopu ate ekyokubiri ekyo tekimuggyako kwogera birina ku bantu bye beetaaga okuba nti bawulira kuba Ssenyonyi akolera abantu ate kyakola gwe mulimo gwe leader of opposition olina kuba tochi mu bya gavumenti kulondoola mirimu gya gavumenti gikoleddwa gitya kyakola naye kituze eri emabega kiki nabagamba abantu abasinga nobadde bajja nga beefula opposition nga tebabanko opposition bazambalaba abalabazi bamalako ebisanja byabwe byaba leader of opposition nga tebabatataganyiza ekitegeeza nti babadde bakolanga nabo katono yagaana okukola nabo n'avaayo ng'ali kwalaali kyobola buli ssaawa babeera bamwegezaamu kiraga nti Ssenyonyi mulimo gwakukoze bulungi ne banaakera ku makya ne bamuggyako bannayuganda bajja kumanya nti omuntu abadde aboogerera ensonga zaabwe era omuntu atabaliddemu lukwe ye Joel Ssenyonyi kuba gwe mbulayo lw'okwomu bwe baali batijjanyiza nga batijjanyiza Ssenyonyi babala lwaki tebabatijjanya nga nabo bagaba bali ku ludda luvuganya tulina ekizibu kiri kimu wano mu Uganda tuyinza okwasituweza abantu 50 mu opposition abali mu bifo ebyesimbiddwawo abantu abasinga obungi bazanya jangu nkwekule kati abo abantu abali kwalalo jabalanga bataddeko amaanyi mangi era Joel Ssenyonyi kati sono olwekyo tekineewuunyisa tibalina boogerera okusinzira embeera nga boogiraba bweri banyigirizibwa mu mbeera emu oba endala naye gwe kyomanya kiri ekintu kimu buli kintu kirina akaseera kaakyo akaseera kaabali tukkirize tugaana amaanyi bagalina ekyo kyono oba baagala oba tobaagala amaanyi bagalina era amaanyi ago bajja gakozesa bajja kukola buli kimu kubanga be balina obuyinza naye nga mazima gali nti abantu baba balabira baba bategeera manyi kikosolokera ku makya omuntu n'omukola ekintu nga talina maanyi ye gagenda kusobola kubanga nga ye tagenda kusobola kuddiza naye tekijjawo kuba nti mu mutima nti asigadde simutebenkevu ekiseera kijja kutuuka nga nabo amaanyi gabakoze eki gabawedde so n'olwekyo nze kyokka kirabyemu nnyo gundi bamumugjaku mumugjeeko mwemunamugjaku era Uganda egenda sigala ng'etambula n'opposition ajja sigala nga opposition awagira Ssenyonyi ajja sigala nga amuwagira gwe n'oba omugjeeko kuba tukirize tugaane kati akafo ng'akawa leader of opposition nze kalabanga kafoofofo kafo katono nnyo kantu katono nnyo ate namwe kabayambako ng'abali mu gavumenti tono buli wayogera ebitakoleddwa namwe mumanya we mukoze ensobi kati nako mukatwale nti kamaanyi nnyo mulimo gwe leader of opposition olina kuba tochi mu bya gavumenti kulondoola mirimu gya gavumenti gikoleddwa gitya kyakola naye kituze eri emabega kiki nabagamba
abantu abasinga nobadde bajja nga beefula opposition nga tebabanko opposition bazambalaba abalabazi bamalako ebisanja byabwe byabwalidde opposition nga tebabatataaganyizza ekitegeeza nti babadde bakolanga nabo Katonda yagaana okukola nabo n'avaayo ng'ali kwalaali kyobola buli ssaawa babeera bamwegezaamu kiraga nti Ssenyonyi omulimu gwagukoze bulungi ne banaakeera ku makya ne bamuggyako bannayuganda bajja kumanya nti omuntu abadde aboogerera ensonga zaabwe era omuntu atabaliddemu lukwe ejjoero Ssenyonyi kuba gwe mbulayo lw'okwomu bwe baali batijjanyiza nga batijjanyiza Ssenyonyi babala lwaki tebabatijjanya nga nabo bagaba bali ku ludda luvuganya tulina ekizibu kiri kimu wano mu Uganda tuyinza okwasituweza abantu 50 opposition abali mu bifo ebyesimbiddwawo abantu abasinga obungi bazanya jangu nkwekule kati abantu abali kwalalo jabala nga bataddeko amaanyi mangi bajjoero Ssenyonyi kati sono olwekyo tekineewuunyisa tibalina boogerera okusinzira embeera nga boogiraba bweri banyigirizibwa mu mbeera emu oba endala naye gwe kyomanya kiri ekintu kimu buli kintu kirina akaseera kaakyo akaseera kaabali tukkirize tugaana amaanyi bagalina ekyo kitono oba baagala bato baagala amaanyi bagalina era amaanyi ago bajja gakozesa bajja kukola buli kimu kubanga be balina obuyinza naye nga mazima gali nti abantu baba balabira baba bategeera manyi kikosolokera ku makya omuntu n'omukola ekintu nga talina maanyi ye gagenda kusobola kubanga nga tagenda kusobola kuddiza naye tekijjawo kuba nti mu mutima nti asigadde simutebenkevu ekiseera kijja kutuuka nga nabo amaanyi gabakoze eki gabawedde so n'olwekyo zekyo saakirabyemu nnyo gundi bamumugjaku mumugjeeko mwemunamugjaku era Uganda egenda sigala ng'etambula n'opposition ajja sigala nga opposition awogera Ssenyonyi ajja sigala nga amuwagira gwe n'oba omugjeeko kuba tukirize tugaane kati akafo ng'akawalidde opposition ze kalabanga kafoofofo kafo katono nnyo kantu katono nnyo ate namwe kabayambako ng'abali mu gavumenti tono buli wayogera ebitakoleddwa namwe mumanya we mukoze ensobi kati nako mukatwale nti kamaanyi nnyo mu ggwanga okuba nti opposition bakalina ndowooza baba butakota ku bifo byemuyinaawe mu bintu emumwali badde mubyerekereza mulemenga kulowooza nti omuntu wanayogera nga kyemutaagala nti mulina mutiisatiisa tugenda kujja ku kifo mukimugjeeko tiyazaalibwa nga loopu ajja kubeerawo era nga talina kifo ng'era abantu abalebe babeerawo omusajja alina okukola omulimu gwe nga bw'alina ogukola mba mumuggyako nti mumuggyeko era ajja sigala nga waali bajja kukikola era bajja kukituukiriza naye nze kyensobola okugaa nti mwami Ssenyonyi ne waba tali loopu asobola okubeerawo webbanga lyonna tabadde loopu ate ekyokubiri ekyo tekimuggyako kwogera birina ku bantu bye beetaaga okuba nti bawulira kuba Ssenyonyi akolera abantu ate kyakola gwe mulimu gwe leader of opposition olina kuba ttooki mu bya gavumenti kulondoola mirimu gya gavumenti gikoleddwa gitya kyakola naye kituze eri emabega kiki nabagamba nti abantu abasinga nobadde bajja nga beefula opposition nga tebabanko opposition bazambalaba abalabazi bamalako ebisanja byabwe byabwalidde opposition nga tebabatataaganyizza ekitegeeza nti babadde bakolanga nabo Katonda yagaana okukola nabo n'avaayo ng'ali kwalaali kyobola buli ssaawa babeera bamwegezaamu kiraga nti Ssenyonyi omulimu gwagukoze bulungi ne banaakeera ku makya ne bamuggyako bannayuganda bajja kumanya nti omuntu abadde aboogerera ensonga zaabwe era omuntu atabaliddemu lukwe ejjoero Ssenyonyi kuba gwe mbulayo lw'okwomu bwe baali batijjanyiza nga batijjanyiza Ssenyonyi